Okutendekebwa kuno kweyongeddemu nnyo ebbugumu ly'amaanyi. Mbadde bakoci baabwe mbadde ntulinga nabo si babi kubanga bantuusizayo mbadde ndi naye nagenza okulaba ng'ebintu bitandika okwongerako ku sitepu eddako. Era kino kigaba bannayuganda mwenna abawagizi bange n'abawagizi b'ebikonde mwenna nti okutendekebwa nkwongeddemu ebbugumu. Bwe nagambye promota step by step ne mugaa tugendeko e Japan tulete ku musajja Mutoyoshi oba Yotohama ne tugenda tuleta Yotohama omusajja mu Japan aliza kasentuwa mwenna mumanyi era kategori ne mu kampu. Training yongeddemu nnyo ebbugumu ly'amaanyi era yaŋŋambye tutuse ku mbeera y'obudde tugendeko ku nnyanja era muntu atulingidde ku nnyanja nfunye training nnungi okutendekebwa kwe nfunye mbadde sifuna era nsuubiza bannayuganda mwenna nga sumulumu mujje ku Laponya Hotel mu kibuga wakati mugenda kulaba ekyenjawulo kuno nga tukituusa ku Mutanzania. Abasajja abo Abatanzania nabeerako nabo ebweru w'amawanga eyo ng'abamu beera nabo naye abamu twakolanga nabo bye nabakolanga mu training baabirabanga ne fali zinonako ebweru eyo. Nsuubira oba ndowooza nti badde bafunanga information okuva ku bali ne bava ku fight. Waliwo n'omu yajja alinyisa ssente nga bazimuwa olwatuuka n'aga sijja kugenda naye ono baba yeevuddemu n'ajja yagenda okuddayo abuulire banne abaga nti bannaayi mwali batuufu obutagenda kulwana mulindwa kuba ngenda bimukola bali bonna bye baatya nkiwa bafunanga information okuva ku bali nga babbira ku bibuuzo era mbakakasa omusajja agenda mukuba. Sango yali yandese kunzisa Museveni kubanga olwaliro nze nkolako training mu nyenye nesanzeyo Ggonya ebadde mazeewo lwakuba esanze omusajja omulwanyi anze Colombia Miti Denja muleko ebutudda nwanye ne Ggonya olwaleero era gwe Wandera singa ebadde gwande obadde ogenda kufiira mu nnyanja leero eno training togezanga n'ogikolera mu nnyanja kubanga singa sigikutte muliso olaba bino si byakwogera nti bigambo ndi mu mbeera mbi era saano ngenda naye tekinga nakulwana nangenda okukuba kubanga nkubisa bulumi kubanga ono bulumi bwa Ggonya ko tobulabangako ne muganda wange oli mujasana nawe nkoze bubi kubanga nkusabye ekyambo onyambeko n'ogaana kati kwata ojja kunsiba obadde onyambira wali kati kwata kati saano ojja kundeetera obuzibu nakugambye enyambe wali ng'Ggonya njikutte enkyala njikutte mu liiso njiryamu eddobo lyange tyonyambye kati laba kyekoze kati omusajja tasobola kulya kati yatusera banange nagikutte mu liiso balivuddemu baliramu yemanyi naye naawe okozemu ensobi naye olamu mujasi muno ng'afa omuyamba nange ndi malini w'omuluzi omanyi malini bano olwanda ewasi Ggonya ziri ezakula zasibuka eriso era gwe banaye Wandera togezanga n'okola training mu mazzi Ggonya ejyakumira kuba gwe teweesobola bulungi kubuulira kuba gwe ekyekoze bino gwosinga wafudde singa siri mulwanyi ngange naye kangenda nejanjaba ku 3 wane ngenda okubisa buno obulumi bwa Ggonya ngenda okubisa buno obulumi bw'omazzi bwepiseemu emamba enuma akabine n'Ggonya enkute eno mamba enuma akabine singa sigikuba esaidi kiki nga ngimanyi ngotekerayo n'emamba naye badde entwala entalo zibadde mazzi zakabi banaye nze bamalini situbeere no ku 3 era bankuumire bukuumi eno kubanga kati n'essaawa eno ekyala bana batandise olukuma bawolokota n'ekiro nga bandayo kagamba mitideyayekyakaje buno obulumi nze temubutwalanga kikulu ngenda kulwana buli lwankubamu ekikondo obusungu bweyongera nga nange mukuba eriiso litulukire eddala wanaye anootuluka omusanyi nga guno gwendina naye banaye Wandera lugeza n'okola training mu mazzi ebintu ensolo ziri mazzi ly'enkambwe eri Ggonya n'oluba lukoma eri okuba erinnyo limu nange nengikwata mu liiso era gwe banaye gwe singa gwe Wandera badde ogenda kufa leero Saalongo ntwala mu ddwaliro nkuba Wandera ng'obudde bukyali
Minisanga webududa tuyagala kumpa buyambi. Publish nambeshe kwa minisanga ye bududa. Chikuna abantu bembali tebamanyi bya mizanyo. Nze ndieno mulekwa nananga mulekwa abantu bange bonna bafa bagwawo. Kubisana ku. Wandange na okuba nga nkubise na kuye wafe bududa. Kuba sina muntu wange anyamba, sina wa Luganda. Ndi mulekwa nina mikwano gyange gyoka. Wano wendi e Kampala nga bonda we najja. Abantu bange bonna ettaka lyabatwala nze ndi mulekwa. Kubisana ku. Mwebale nnyo mwebalire ddala ku 3 Desemba. Muzeyi Kalifani Muluma. Mugenda abeera nze mbeera nono kyali wange Malini wa mumazira tubaddeyo. Lwakuba nyimya akambe. Mbadde ngenda sala bwalwala mbadde ngenda kulya ku nyama ya Ggonya kuba bangambye ewooma. Naye bannaye tulinde oluddako mwebale nnyo mwebalire ddala. Amanya nze Mugerwa Joseph aka Mafulubeto ow'ezzoleyo atayagala azoleya. Training okutwaliza awamu tentambulidde bubi okusinziira nga we mbaddemu emabega. Kati mbadde nsembiyo zanya fight yange ku Makutano enansana. Nenkabirira abasajja ne mbagamba bannange nkoyo okuba ku Bannayuganda. Bonna kati tebakyayagala na kunzannya. Promoter we yavayo n'awulira okusaba kwange n'angamba ngenda kukuletera muna Kenya. Kati ne banoonyeza best muna Kenya kali ngenda mulabisa biri byennyini. Mulaba bali mbadde mbakubanga nga bagamba abamu ataka kubya akagwira abamu ne boogera ne bagamba omusajja fighting atazinyumisa aba yakatandika n'akola ki n'amala. Kati ku luno ngenda kuba best we Kenya. Ngenda mulabisa era bannange mwe n'abawagizi bange mbayita mu bungi nga ndabisa akasajja ako akuba mmanyi ngenda kuba biri byennyini ebyekibi. Ekyensinza okwongeramu ekyamaanyi oluli oluzannya olwasookawo saakoleranga training ku beach. Naye kati saawa zino ndi ku beach kwe nkolera training. Luli oluzannya olwaliwo saali champion wa Eastern Central. Kuba ngenda kuba champion in soon ngenda kuba champion wa Africa. Kati kisaawa zino kitegeeza ndi munene nnyo ku Muhammad Nsubuga. Kati oyo just ngenda kukoona mu Bukonyi nfune mbotolewo nsobole otuuka eri gye ngenda. Amanya gange bampya Hamidi Dakude former Bombers super welterweight champion. Okutendeka tikubadde kubiba naye ate kuno okutendeka kubadde kusembayo. Tutwendekeddwa mu mazzi leero tubadde mu mazzi nga tulwana na Ggonya wano trainingamu. So nga 3 ku mega standard main fight skipper mulindwa jali naye nangenda kuba ku fight ngenda kuba musajja mu TZ. So mbasaba nnyo mujje muwagira Bannayuganda kuba ffe tuli baana Bannayuganda mwangire mu buwagizi bwamu kuba ffe tuli okubalaga ekyo kituli. Tuli mu traininga tuli bakamba tuli fit kisembayo bannaye njagala mujje mulawo omuntu kyemusalawo kyenkola abalawundi yakubiri nga agwe abawagizi bange bwe namba kola gye muli nayo namuveeyo mujje mulabe kuba munesunga bunaku nga mududde okundaba kati nzize trainingiddwa bulungi ndi fit sirina kyeŋŋamba kiraba naye mbagala nnyo Abannayuganda mbakola nga 3 mujje ku mega standard more fire big up mbagala nnyo. Abatulaba n'abatuliza mwenna bino ebiseera bya Christmas era abantu bali mu nneetegekero. Twebaza nti COVID yakendeeramu ne Ebola nkulembeze w'eggwanga bamuweeyinze nga tali wala nnyo. So tuli basanyufu nti eggwanga gavumenti erikontrolinze bulungi okuba nti liruya protected mu mbeera. Banga singa teribadde protected twalibadde bano abantu tebali wano. Kyamukisa mulungi olwaliro tuli ku beach wano. Lwaki ndeese abantu bano babeere wano? Tulina fighting 3 Desemba omwaka guno gwennyini okuggalawo ku Laponye Hotel mu kibuga wakati. Kino ndudde mu administration y'ebyemizannyo bino mmere gye ndya mbimanyi nti omuzannyi yenna ng'ayinayo fight yonna ayina okujja mu bintu bino n'abikola n'addukira mu nnyanja n'ayevulunga mu musenyu n'abuuka amazzi ago buli lw'ogabeeramu gakusazisa weight n'odda mu fit yo n'obeera ng'oli fit nnyo. So arrangement ya fight ya 3 tulina ogikola nti babokisa bonna oba bakickbokisa kuba bonna ku olwo olunaku kwe bali bajjeko wano basooke baddukire mazzi ago nga bwemubalabye babeere fit. Tuleke kubeera kusaazibwa wali oba kwolesa kitali kituufu kuba tulina ba foreign fight okuva e Congo, Tanzania,
ojja kwekanga ng'omusajja atuswaliza wano tugende tuswale. Kati nga nze sportsman omulamba, sports administrator, nina okukola buli mbeera yonna k'oyisa akakodyo olaba nga abazannyi bange babeera fit. Abazze okulaba omuzannyo gwa kickboxing ne boxing babeere nga banyumirwa kye bazze okulaba. Era tukowoola abantu mwenna abagazi b'emizannyo, bafans mwenna, ffe nga 31 tuli ku Laponye Hotel and Apartments ku Mega Standard waggulu wa park enkadde, engumi enyooke n'omusambagere wamu ne fireworks beerawo n'omuziki bagubakube. Eno olaba ku ngumi omuziki bwakubamu. Tunyumirwe nga tuyingira omwaka omupya. Tugalawo 2022 ogubaddemu ebizibu ebingi ennyo, tugulewo 2023. I may say that today's morning, and good morning everybody, good morning viewers of all the stations and all lovers of boxing and kickboxing in Uganda. I'm so happy and excited. Today we are here at the beach. The reason why these guys are here, I'm a sports administrator in this government. I've been in sport for many years and I know all the tricks that if you have a fight in the country, you have to prepare yourself or you have to prepare the boxers or the kickboxers. Because what I know is that we have foreign fighters that will be coming in to fight on that day of 31st at Laponye Hotel and Apartments. So it will look a shame when the foreign fighters destroy our boxers or kickboxers in this country. So they blame us, we as the organizers, that why didn't you prepare your boxers and kickboxers to give public a very good show. So the reason why I'm here is to see that at least these boxers and kickboxers, they get in shape well with their body and get ready for the fight of 31st of December. So this is the reason why we are here. They have to go in the water, they swim in, they go in the sun, they sleep there. So they keep on boxing and kicking in the water. So that gives a strong body and make them to be strong on that day. So I call upon all fans and lovers of kickboxing. But before I close, I thank the government of Uganda and the Ministry of LSA what they did to protect our country with Ebola and COVID. So now we are safe. We are safe in our system. We are in system of Christmas season. Come one, come all. Laponye Hotel and Apartments. See you there. Salongo. Salongo leso obuzibu. Oba Wandera yawuguza onkole kino naawe Salongo. Kati mugana ng'embeera eri awo mu mazzi. Ate wakingenda kuddayo mu kibira. Kubanga kati obedda nona ne Ggonya singa sigikutte mu liiso. Ebadde egenda kunziggyako ebyenda. Ndowooza mu misira. Embeera yeno eriwa n'ey'abalwanyi. Tuyita mu buvubi bungi nnyo. Wabula kyeŋŋamba Wandera oba otuuse. Ngenda okubira obulumi nkubisa enaku. Wakati nyeeno badde mu kibira entima zatwala ebintu byange kati nyeeno nwana ne Ggonya. Ndowooza olaba Ggonya ekyekoze olubikiro. Ebadde oluggyamu ekyenda. Naye nga nze omusajja omulwanyi. Ngenda kuba Wandera nga bwe mwenyekereza. Neebaza nnyo muzeeyi wa Kalifaani w'omuntu. Neebaza nnyo Paaka Nkadde Abeena Kasebe. Ngenda abakulira omulimu 31 December tewali kulanga kulala. Kifa Biola kimanyi ojja kubeerayo. Lugala Babu, Bira Babu. Ngenda abakubira Wandera.
Wandera janga wetegese eriso ligenda kwena kasero mu katale nze nekyambadde mu kibira kali wano nwana ne Ggonya tewali kulanga 3 Desemba nze ng'omulwanyi saagala kumanya oba enumye oba tenumye nze ngenda kulwana era Wandera wetegese oli mu kulya ebisiike oli mu kwogera nnyo kati wende no kampu ngiteese bulinda akaddako